okuma mama wange kuba kale katika nchikole bwenti nemebbalu isana kubokyesa musana oba waliwo yali yagadde okyogerawo campaign ono yasabye yagweyo bwedda nsaba helmet ne face nagikute jangu ku helmet jangu alina yanguwa naawe luweera ogenda kufuna helmet namba atawo lyawo jako jacket omusana mungi mwambaze helmet maye byange tebirwawo bakuyitani yarwanga Derek oyina emyaka emeka 27 ekisajja kitobu ekiti owedda newenkiraba ndowooza kyekikulu oli abadde 20 emeka bijja abadde 27 muna 26 luweero waliyo firimu 26 kakati bw'oyambala helmet eno oba okoze eki helmet eno ensanyusa nnyo olw'ensonga mbanga atuuse ku kiruubirirwa ekyo muzeeyi kyagamba okunyweza ky'oyina kuba kati obuyinza nange emambu oyina wange. Abaana bano balina amalala bwayambala helmet aba yambadde buyinza luweera ate mwampiseeko ugwe bw'oyambala helmet ekintu ekisookera ddala ng'oli muvuzi wa bodaboda kiki ekikugira mu mutwe obulamu bw'obeera seefu ndowooza mutuuse ku ansa bannaluweero Museveni kyagezaako tugamba nga bannayuganda okuprotectinga gain number 1 mu nsi yonna gy'oliva ne gy'olaga bwe bulamu bwo si kyekyo tukiriziganya gain number 1 bwe bulamu bwo oyinza okuba nga mutambula eyo gye mutambulira nga mulowooza mutrekinga ebintu for granted ng'olowooza bakeera bukezi ku makya n'otambula naye okimanyi nti nookera ku makya n'omuntu olweggulo ne bagamba nti yafudde accident oba owa boda nga teyayambadde helmet omanyi ababoda batufuddeko olw'okuba tebambadde helmet kati bw'otulaba abaprotectinga gains oba aba unstoppable nga tugaba helmet eyo abakyala mugimanye omugaso gwayo helmet bw'ogwa ku boda omutwe guno gwe gutambuza omubiri gwonna so kuprotectinga omutwe so kuprotectinga obulamu abavubuka bato yambala kondomu protect the gain life yo obulamu bwo ye gain esooka obwedda kyemba noonyaamu nga mbabuuza gain esooka mugimanyi mwe mudda mu nguudo mudda mu biki nedda sooka gwe omuntu we protecting lwaki bagamba ogenda mu maaso g'omusirikale ng'ate omanyi nti omusirikale abeera na mundu olwaki omukuba ejjinja n'essasi kiriwo ekyanguwa protectinga buki bulamu bwo fast so n'olwekyo ffe tugamba nti wangi jjajja jjajja kibi mukyafu naye t-shirt gyayambadde ebadde ennungi osogikyusa soko gyeko ekyokungulu kiri ekya green kigyeko n'akakofiira ekya green kigyeko n'akakofiira kati jangu ne t-shirt yo jangu tojamu jangu mumundeetere bannaye kati ogenda okulaba amazima gennyini olabye Katonda bw'akola ebintu ayambadde t-shirt eriko omuntu naye omuntu alina kyayambadde mwe mwennyini mugenda kyerabira sinza amuleesa oyo mumumanyi wammwe waawano mumusooba si waawano oyo jangu muleete bulungi n'akacupa ke munange sitwagala kutubuzaabuza yimirira awo mpaayo microphone endala mukwatireko awo kati ndowooza mulengera mwenna abali eyo t-shirt mugirengera erikaani ayambadde ki omuntu aliko ayambadde ki mwe mulowooza bw'aba ajambala alagawa aba ajambala fashion oba alina kya protectinga lwaki ya protectinga omutwe mwe ne mutaguprotectinga olabye Katonda bw'aleeta ansa kyekoze kyokka nga nze nange mulabe bulabi awo lenga wuno eriko omusajja kadingo
ayambadde erementi yiiyo ate nina n'ekirala kye njagala okubabuuza ndowooza ennaku zino mulaba ng'atambula ayambala n'akajaketi kali akatayisamu masasi aprotectinga ki gayini ye bulamu bwe tayagala kufa okitegedde agenda akyokoza abasirikale nga gwe toyambadde kajirikaati bwe bata essasi ye terikuba munda likuba gwe omuvubuka okitegedde protect the gain kakati omukulu bakuyitaani sebo erinnya ly'oggwani amanya gange era gavuga mu tawuni muno era nga modani nga kasana musobola bodani amanya gange nze inginiya Kalyango. Inginiya Kalyango okola mulimu ki? Sima toilet septic tanka sokopiti omukubireko mu bugalo banange inginiya obikole olina emyaka emeka? n'emyaka 38. Okay, musembeze wano inginiya mukwate empola yasoma teri inginiya atasoma okitegedde inginiya omwaka gwagwo tamu eyagwa walonda akalulu nalonda akalulu naye nga akalulu kange kali mu Nakaseke South ekyalo bakiyita Nakaseta Kikumango gye weewandiisiza eyo kitegeeza nti ne ku luno gy'ogenda okulondera naye badde njagala kukyusaamu simanyi bakoze projects eyinza okukyusaamu owulidde luweero bwe muzalawo abantu oluzungu oluwulidde ingine kiddemu kyogambye projects ki kyenyinza okukyusaamu okulaba nga nkuma weeruweero okumewo okulondera eruweero ku luli walonda pulezidenti ki? Robert Kyagulanyi bwe wamulonda emyaka gino 5 kiki ekikyuseeko ku bye wali oyagala bikyukeko? enjawulo zero nga fulungu yakunamira muzibula banange sente zange oba weeziryawo enjawulo ogambye eki okuva wamulonda mu myaka 5? fulungu nga akunamira muzibe inginiya namusanze awo temulowooza nti nze namuleese kuva Kampala mutera okugamba abo baseetinga abantu bakola ki? Ate ffe tetwandaluukinga muntu yenna nga bw'ofaanana bwe tukubuuza tuba twagala mazima kubanga ono munnayuganda bw'obadde okimanyi nti naasima ttooyi omanyi omulimu oyinza okuzimba ennyumba nga teriiko ttooyi oyinza okusanga omusajja ng'akugamba nti omulimu gwakola kusima ntaana waliwo omuntu afa ne batamuziika mu ntaana so n'olwekyo ffe tetuzaala wa muntu ate tetuyisamu muntu oba mulimu maaso kaakati nja kubuuzaayo ekibuuzo ku luno bw'oba oddamu okulonda ogenda kulonda ani? ekituufu ekiriwo Katonda yamanyi yasalawo neze Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ogenda okuddamu okulonda nabayo atubuulire ffe twagala otubuulire oba osooka oteekeyoko ne kati katono kubanga tulabika obulago obuyinza okubanga kamala kati muddize microphone ku luno ogenda kulonda ani? Ssaabasajja Pulezidenti Kyagulanyi bw'ogenda okuzaako okay kati awo tetulina buzibu twetogenda tulimba ate atavaayo tukolagana na buli muntu ayebera n'ensonga ze ye agenda kuddamu amulonde ne bw'aba talina kyamugasa kati abo nabo Abannayuganda tubalina okitegedde eno Uganda ya buli ki ya buli muntu waliwo munanga abantu abajja naganza akange kaffe nze mpadde sikaati eyambadde ekidomola okitegedde so ye ekyo nkulakulana tatya
kati ngena kuwa eddakiika emu eddakiika egi otubulireko ku kyoyagala otubulira kyonna kyoyagala otubulira. Muzeeyi waffe atufuze emyaka egimala era afuze emyaka naye tumwagazira ekitebe abe ng'akulaakulanya eggwanga ng'ankwata miggo nalibadde sikaana ng'ankwata nkulo nabicupa nekyenkakasa nze inginiya Kalyango eruweero Mabanda kikuba jinja amazima agalo gali nti Museveni abeewo. Engineer afumba obwongo butambula ng'ebyuma muno munda ono bebegulu mulimbe ono mugambe okitegeera kati engineer oyagala kwambaze kasaati oba nkukolere ki weesalirewo kubanga engeri gye wasoma nali yagadde gwe owombulira kyekkolera. Inginiya mutendeke ate amanyiddwa ensonga era mwefiira wano nabagamba kimu inginiya afudde naye inginiya ow'ensonga ow'enkolokolo wali ekikuba jinja nsozi bbiri abanziika era Kapiteni Nsimbi yajja neyesimbawo ku bwa mmeeya nebigaana. Kapiteni Nsimbi yajja nesimbawo kati engineer naawe ebyuma bigalidde tebikyalina oyiro. Engineer muwe t-shirt, engineer muwe naye engineer akozesa element oba twonoona nnyo noono olwedde alina element ye wano kale engineer bamuwe enkofiira bamuwe enkofiira muwe enkofiira lindako engineer weebale nnyo weebalire ddala omukisa gukutte gwe muwe enkofiira engineer leeta enkofiira yangu amannya agange bampita Nabakoza Kamiyati tiimu Gaddafi ng'ampa luweero wano tiimu Gaddafi ng'ekyankyusizza okuwagira Gaddafi Nasuru bufere bwa Ssekabira. Ssekabira atufugidde emyaka 5 ng'agenda atugamba gavumenti eno mbi. Gavumenti eno mbi n'agivumirira naye yafunamu ate jajja omusaala ate ffe yagifunamu kubanga bamuwa omusaala tagugaana. Ekyamazima yalisoose n'alinda we yalirabye gavumenti eno mbi yalirize n'agifugirako ng'amaze okutuuka ki mulembe gwabwe ate nakati atusaba akalulu kaddeyo addeyo akole ne Museveni ate atugamba gavumenti mbi kati ekituufu ki ng'ate Museveni yamusasula kati atugamba tutyewe gavumenti yagifunamu emusasula omusaala yagifunamu katugamba nti nno yatugambye akalulu tukalonde tukakuume tukabanje yatuwadde bumalirivu ki obugenda okuuma akalulu ako kabanja. Nze ngamba abasajja batulimbye ebbanga abasajja ababeeta abanupa ate nga bakolera movement kati fe aba movement abato tuzeeyo okubalaga nti biri gwali yali mbuyaga yayera kati tulina okubaza mu kyalo NRM ebeewo mpaka kuva wansi paka waggulu tuli be NRM amanya agange ensonga empagiza NRM nsomedde ku mulembe gwa NRM yampeerezanga nali ku institute buli mwezi ngempeza $23 school fees okumala emyezi 4 NRM emirimu gyenkola gyonna ntambulidde mu NRM yentambuza yensonga lwaki mpagira NRM ate entambula saawa zino nva Luweero nenyingira Kampala ne miliyoni nenkomewo ne miliyoni teri azinjibako era esigala mu nsawo zange ekitaaliwo edda kati ekyo kyekimpagiza NRM okubaawo era ndi wa NRM day up to day. Gaddafi oye Gaddafi ajja kuba watajja kavuka tuli mu kuyitamu just kwebaza abalonzi mwebale kutuwa pasenti bweti bali ku byabwe ensonga Museveni yoweeri twagala Gaddafi kuluno kagwake ketonye alina okulangirirwa eruweero wano kubanga abantu balabuse ate bakyuse muyitewo tulira nti ensonga yoweeri mbadde muwagizi wa Ssekabira naye namuvuddeko nenzira ku Gaddafi Nasuru kubanga yo yaliko amasannyalaze
ate era Gaddafi yatukutte kye tuli eruweero wano. Gaddafi Nasulu atusimidde amazzi nga si memba wa paalamenti. Ssekabira akubye ebipande, Ssekabira n'atugamba tuwalane gavumenti, Ssekabira yatemye Solido n'aziteeka ne mu mmotoka ye awalane abaana ba Gaddafi abakube n'embooko. Ye atutambuliza ku ebyo naye ne bw'anaakola atya tugenda kuwagira Gaddafi paka kuwulira bubi amazima twagazudde. Museveni oye!